Nze Matovu Christine ntwala okwebaza kuno eri muganda wange nti webale nnyo webale ddala kunnyamba natuuse Uganda olunaku lwajjo wannyambye n'olulumira mu manyo g'empisi neyanziza nnyo neyanzeege webale kunnyamba muganda wange webalire ddala bannange abaana babonaabona baana bali bubi baana tebayambibwa naye ntwala omukisa guno okwebaza nti weebale nnyo muganda wange webalire ddala kunziruukirira nakumbeererawo mu buli mbeera yonna. Well, nkulamusiza yonna gy'osinziira okuba nga otulaba. Amanya n'eddoboozi of course Medi. Era nga nsinziira ku mireereetu egya Nyondo Media okuba nga nkuweereza. Gye buvuddeko ko emabega katono ndowooza wiiki nga 3 oba 2 waliwo video gye nakola nze kennyini eya sister wange yali Saudi Arabia nga yali aclaiming okuba nga yatwalibwa company ya Fresh Mind of course esangibwa Mengo. Bingi byaliwo era nga sister wange yali mu mbeera si nnungi. Kyenjagala okusooka okwebaza CEO wa company eno ku reacting positively to the call of action. Amawulire amalungi mu kyo nti sister wange yasobola okudda eka era ali mu kufuna bujjanja because yayisibwa si bulungi psychologically ne mu mbeera endala ng'omukyalo bw'omwana w'obuwala. But good enough yatuuka bulungi eka era inshallah ajja kutereera. Naye njagala okutuusa obubaka buno eri bannyini companies mwenna naddala abaleeta abakozi oba abatwala abakozi sexi zombi abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala naddala ku kyondo kya buwala. Nze ng'omuntu buli lunaku neebuuza ekibuuzo kyekimu era ng'omutwe okunnuma yafuuka essuuti ey'okwambala ewange lwa nsonga ansa yannema okufuna lwaki abakozi mubalaga laavu nga bazze gye muli okureceiving emirimu gye muba muyina mu bulango bwe mukuba naye ate bamala obbakuba emigongo ne mubalaga obukyayi. Nze ng'omuntu ekintu ekyo kintrigalinga nnyo, simanyi buzibu bwe buva era simanyi kiki kyakuddamu omuntu singa bambuuza ekibuuzo ekigwa mu kkowe kubanga cases nyingi enkya n'eggulo zihappeninga. Leero naavaayo bankuba oli nkya naavaayo mwaka tebansasula nkoze emyaka 7 tebansasula naye nga companies zina amawulire gano mugalaba koze ebintu bino abantu bano babissa ku mikutu social media zonna. Abavaayo ne bagezaako okufuna we bayisa amaloboozi gaabwe oba oliawo mukama waba ayambye ne bayambibwa. Abo ababa tebasobodde kuyambibwa nga batuuse mu mbeera like omuntu gy'otuukamu nti okomye oli ku last resort bafundikira bejje mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga ekibaleetera okwejja mu bulamu bw'ensi eno oba okukola ekyo kyonna kye baba bakoze ddala ekiri negative eri bo kiva ku mmwe amakampanies agatwala abantu banokola. Nsaba mutunule mu ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe. Abamu ku mmwe temubeera mu offices musindika be tuyita ba agents oba abaweereza abamwe mu field okureceiving abakozi bano ne babaleeta ku offices naye mmwe bannannyini companies abasinga temufaayo mwesuulirayo gwannagamba naye nga bano baclient bammwe enkya singa onooba omuyisizza bubi ddala naddamu oleeta bizinensi nze abadde awulira nti olanga ABCD. So tusaba mukyuseemu mu mbeera eyo ate mugezeeko okureactinga ku call of action mugoberere ensonga okuviira ddala ku ntandikwa mpaka gyeggwera baclient bammwe ze baba baraisinze. Si kyamakulu nnyo okujja mu kamera wano okwogera ku mannya gammwe mu bubi olw'ebo ababa batutuukiridde gye tuli okusiikinga obuyambi bw'okunoonya obuyambi. Naye tuba tetulina option oba kikyakkola kyonna okugjako kuwa omuntu platform
okwanja ensonga ze zimuba ku mutima oba oli awo mukama mwayinza okuyisiza asobole okuyambibwa. So sijja kulandagga nnyo naye njagadde okutuusa message eno gye muli mwenna abaleeta abakozi ku kyeyo naddala mu mawanga ag'Abawalabu, kubanga cases zino gye zisinga okuva, in particular Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, endala simanyi ezo zensi zensinga okuwulira mu cases zino. Naye weewaawo ebyo byonna biri awo. Mr. Wahab weebale nnyo okwanukula omulanga gwange, mwanyinaze n'asobola okuddeeka era ali bulungi. Video ejja kubeera nga eplayingibwako mikutu gyaffe gyonna ey'obukakafu nti yatuuseeka bulungi oba yatuukeeka bulungi. Naye mpunzika ngamba mugezeeko okufaayo eri baklayenti bamwe be mutwala okukola, kuba abantu bane eno be baleeta bizinesi gye muli, mwe muli ba service provider, bano be baboosi bamwe. So singa banalekerawo okuleeta emirimu gye muli, nze ng'omuntu sirowooza nti munasigala mukola bizinesi, just mpandowooza yange oli wadde mbo gitwala nga bw'oyagala. Of course tusangibwa ku Facebook, Instagram, YouTube, Twitter wamu ne TikTok, Nyondo Media. Nate era ng'eyo nvuddeyo njagala okubategeezaako abaana abawangaalira mu UAE nti ng'ennaku z'omwezi 6, of course omwezi ogwokutaano, tugenda kuba ne show y'abaana balenzi ba B2C ba Kampala Boys nga bagenda kubeera baperforminga mu concert yaabwe etuumiddwa obulungi bunnuma, nga wano no bagenda kubeera ku Legends Bank ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano, ate enkeera walonga 7 bagenda kubeera nga baperformingera ku Villaggio Hotel, Cubes Club, Abu Dhabi. Twesangeyo. I sign out. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim, mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ngamba kakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo, naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo, babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo banga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula, tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate ogusa ekintu kyo, obanga ne ba driver bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo, tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu, kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe. Naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim, mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo, oba oli Abu Dhabi, oba oli Amlu Queen, oba oli Sharjah, oba oli Fujairah, teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo, era driver wananzi ajja nantuukirira, nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli, bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira. Era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim, mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami, ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza, era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo, tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako. Gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako, yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Bannaye nange neeyongera okubeebaza. Mwebale tusupportinga. Bannaye tuli basanyufu nnyo. Bagamba etasiima ebula akola ki? Agiwa. Ebintu by'entambula tubigonzezzaamu. Bannaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim. Tojjanga okwo.